okukyawa ekiruma omuntu okukyawa kiyinza n'okusuula eddalo byebimu ku bintu byesabira munnange bwe kyali wangaaleyo bikutuukeko kubanga ate broken heart zibyakujjanjaba tukwaniriza nateerako mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda mu Kamuli amanya n'eddoboozi wa Ntambi Kimso Rich Boy Maxwell Junior agenda ku Twitter kozesa Kimso 16 kena ku Instagram kozesa Ntambi Kimso 5 ku TikTok kozesa Kimso 16 yes mpola mpola hando kyendala generalide yes email yange eri ntambikimso@gmail.com mpola mpola then ku mobile money anaye namba ya mobile money sijja kugibasomera mpola mpola mwele kuba nti mutambula naffe mwele kuba nti mutwagala mwele kuba nti mukivimbisaamu mpola mpola mbatumiddeko mwenna bakyali bange timu musuuza mugabo mutya yes ngenda kusaba abakyali bange mwenna ngenda kugamba nti tulina talent empya ngenda kusaba ogenda onyeka kayimba ka Samasoja akapya akeyazzeemu like balance it remix kalukasita featuring Samasoja agenda okanonyeko Samasoja n'omu ku bavubuka obalyawo nze bengamba nti bali talented ate nga tulina okubawa omukisa basobole okuba nti bashininga bambe yes nga bwe nkugambye nti tokkirizanga kufuna broken heart mu nsi muno omutima ogumenyensi guba mubi nnyo okukyawa ekintu kyekyasiza okubeera ekibi bambi temuzanyiranga ku mitima gy'abaana b'abandi bambi temulumyanga abaana b'abandi bambi mulekerawo okuba nti mu broken hearts z'abantu Rema Namakula kyeyakola Kenzo tali kiddira Kenzo avuddeyo nakkiriza nti Mukama Katonda yekka yasobola okuba nti amuwa omukyala asobola okuba nti asinga Rema Namakula yasobola okuba nti amuleetera omukyala oyo agenda okumwagala ng'ava ku ntobo y'omutima gwe omukyala atagenda kuba nti amukiitingako omukyala agenda okumutreatinga ng'omusajja omukyala agenda okumuwa omukwano gwonna ogujjudde nga bwe twabagamba wano tetuleeta palapase kati gamba kyaliwo nti Kimso aguse mpola mpola asobola okuba nti atuusako ngambye gamba kyaliwo nti Ntambi Kimso nabwe kityo ali ku Uganda mu Kamoli aguse abe nti alikutuusako mpola mpola atusobola okuba nti tutambula ffenna tukimanyi nti Kenzo omusajja wattu ali single and searching bukyanga Rema Namakula atambula anava mu bulamu bwe bambi byasiba bikutuka Kenzo takyabitegeera Kenzo ennaku zino asula akulukusa maziga asula akaaba yes ali kulwana munigina yes ntimanyi bantu bangi abatwagala ng'oba olyawo yes tulina omuntu naye ate omuntu oyo bw'atambula n'agenda muganda wange omuntu eyali akwagala tomulabako yes ngamba gwe kyaliwa nga mpuliriza olina girlfriend wo yes sawa zino waali bangi abakukaabira bangi abakwagala bangi abayagala okukubamu naye ng'ate girlfriend we bw'atambula n'avaawo we yali ayagala okukubamu yali ayagala okukubamu tasobola kuba nti ajja asobola okufitinga mu bigere bya girlfriend we yali alimu ngeza kikengezako okugamba nti bangi abayagalanga Kenzo olw'okuba Rema waali bangi abamwagalanga olw'okuba ayagala superstar bangi abamwagala olw'okuba nga bagala kumanya lwaki Rema yasobola okuva ewa Bebekulu n'agenda ewa Kenzo nga bagala kumuzuula mu kyama ekyo naye nga intention yaabwe teyali yakuba nti oba oliawo baagala Kenzo baali baagala kuba nti oba oliawo balumya Rema n'okuba nti balowoozaako ku buwoomi Rema yes bwe yali afuna mpola mpola mukuba nti yes Rema yatambula n'agenda n'ava mu bulamu bwa Kenzo yafuuka akasajjasajja Kenzo yafuuka ekisajjasajja Kenzo yatandika okuba nti avumwa n'okuba nti aweebulwa n'okuba nti oba oliawo bantu bangi bamuyisaamu amaaso Kenzo yagenda mu maaso n'okuba nti avumwa si bakulembeze b'amadini bokka wabula ne bannamawulire bakyaliba abayimbi batandika okuba nti bamuyimbako era nga twalaba ne bakyaliba ba B2C nga bamukuba line empola mpola mu luyimba olumanyikiddwa nga Gotoja wamponya bulavuniga busemyekozo wano nno bwe twamanyira nti busemyekozo bubalavuniga tetuwasa simanyi lwaki bakyali abo baba bakijjawo mbu balavuniga tetuwasa naye ani yabagamba wislavuniga mpola mpola Kenzo yagenda okuba nti munnange atabala twawulira nga bamugamba n'okumugamba nti agenda awase nnyina unfortunately bambi omusajja yamugamba omwaka guno 2020 nga gwako yasobola okuba nti ava mu bulamu bw'ensi n'omuyita Muzaata mpola mpola Kenzo paka sawa zino tagenda nga mu maaso nakuba nti afuna mukyala bangi
abatandika okugamba nti obalyawo Kenzo ensonga lwaki Rema yatandika okuba nti anobanooba mbu Kenzo yali tasobola kuba nti ayisa sikaati yali asooka napima meza pia pounds nasooka azicekinga nalaba ka beautiful engeri gye kali aka brown nagendayo nasooka akacekinga naye nga ate yes Rema okubitegeeranga naye teyali perfect yagenda maaso n'okuba nti ayenda ebbali mwe yagwira ku Dr. Njasabigo Dr. yamukola ebirungi byonna n'abire oh my god mpola mpola Dr. nasobola okuba nti takinga over era nga Rema yasobola okuba nti agenda Kenzo yasooka n'akyakalamu awo napepeyamukawo ne Lydia n'abawanuka abasinga gomiyita Lydia Jasmine era nga abangi baali bagamba nti Kenzo agenda kuba nti awasa Lydia Jasmine paka ssaawa zino omukwano gwabwe gukyabuzaabuza tetumanyi oba kituufu omusajja mukulu Edrisa Msuza yes agenda mu maaso n'okuba nti akyakwata mutujikire nti recently Kenzo yalabiddwako era ne Lydia Jasmine mpolampola ate nga ffenna tukimanyi nti Lydia Jasmine yasobodde okuba nti adampinga gwe bayita Fikfa Mike ensonga lwaki Lydia Jasmine yadampinze Fikfa Mike Lydia agamba nti Fikfa Mike ali disrespectful era nga omusajja ono amanyirira ate n'amuteekako ogw'obwenzi wano nno wengambira abakyali bange gwegendereza omukazi gwogenda okuba nti odeetinga abamu nno beewagama nkuba tosuubira kuba nti Lydia yava ewa Washington nadde ew'omwana omuto nga Fikfa Mike nga Fikfa Mike olowooza ogenda musigaza omanya nti munnange omukyala gwofunye alimu embaliga tewakisinga kuluma kuba nti okwata omukwano gwonna n'oguterekera oyo omuntu gwosinga okwagala naye nga omukyala oyo gwosinga okwagala agenda mu maaso n'okuba nti akukitinga kuba emu ebikintu ebikyasinza okuba nti biruma Kenzo bambi kyamutabukako Fik naye kyamutobuseko mpolampola Kenzo yasobola okuba nti oba oli awagesa emikisa emirala twawulirako emabbali awo twawulirako emabega awo mpolampola nga bwakwatamu munnakyala ono nno omukyala nze y'omu ku bakyala abakyasinza okuba n'ebiisa ebirungi muyita maso malungi bamuyita Mathaki y'omu ku bakyala ze benzikiriza nti bali beautiful abebamaki bampi naye bambi kinyabo kirina ebiiso kirina bifiga naye baaba sex step yagenda nefuluma ne bagamba mbu teyasika simanyi oba okusika bakugabamu ebirabo oba okusika kyekinange sikimanyi mpolampola bamuyita Mathake mpolampola Kenzo yagenda yasobola okuba nti amwagala n'abantu oba oliawo beyagalako naye nga ate White Panda yasobola okuba nti era atakinga over White Panda yes yasobola okuba nti atakinga over era nga White Panda abadde ennaku zina abojjabojjako mwana mulamu akidanga Mathake pass awona gy'atakinga naye over Mathake n'abeera dumpty era nga Kenzo n'asigala mu maziga bangi batandise okumubuuza kwogata ne bafaani tulinda mugole seba omugole omuleetadde Kenzo agambye nti sijja kwetikako pressure kufuna mukyala kubanga ate ne bwe nali nfuna Rema n'amakulu asasooka kumukaka Katonda yagenda n'amaaso n'okuba nti andeetera Rema mu bulamu bwange nenfuna n'omwana amanyikiddwa nga Amawe Musuuza mu Rema n'amakulu asasooka kuba nti nkaka asasooka kuba nti ngenda munda g'okufuna mukyala amanyikiddwa nga Rema n'amakulu wabulanga Mukama yasobola okuba nti amundeetera era Mukama oyo yasobola okuba nti amunzijako n'amutwala ewa Dr. Hamza sirina buzibu bwonna naye ngenda ku maaso n'okuba nti nsaba Mukama Katonda asobole okuba nti anfunira omukyala embooko omukyala oyo asobola okuntegeera nange naye mutegeera omukyala asobola okuba nti andabirira omukyala asobola okuba nti anfaako omukyala agenda okubeera ewange nga tayenda bbali omukyala agenda okubeera ewange nga buli kimu kyenjagala akimpa nga buli saavisi kyenjagala ku mukyala agimpa omukyala atagenda kunumya mutwe buli muntu ayagala omuntu ng'alina ensonga lwaki amwagala ensonga ezo zitandika okuba nti ziggwayo mpolampola ogenda okulaba ng'ebintu bikyuka eyali akukubira essimu takyagikuba era akusindikira ka message akaguna tokyakalaba era akola ebintu ebyenjawulo ng'omanya nti omukwano gutandise okuba nti gubowa bwe mutasobola kuba nti mwetereza obudde nga bukyali mumaliriza kaweddemu wano n'aka Kenzo yasobolanga okuba nti agenda okukuba ebidongo ng'omukyala muleka Kampala wano nno overnight zafuuka zi overnight yes dduwa ne zifuuka dduwa era nga olumu n'omukyala asulayo Kenzo yasuubiranga omukyala ali mu ddiini yasuubiranga omukyala agenze kulomba dduwa kumbe ng'omukyala aliwa Hamza atokosa matooke mpolampola bw'atyo bwe yasuubwa yes bw'atyo bwe yasuubwa yes bw'atyo bwe yasuubwa omukyala mbalagavu mpolampola omukyala yekweka mu ddiini ne bamutwalako era gwe nawe kyali wange ng'olina omukyalawo nga taggwa mu dduwa taggwa ku mikolo taggwa ku lumbe mpolampola omukyala oyo abeera ne bwawusi pate simanye birthday pate buli kaseera omukyala
omukyalo oyo abeera ne overnight tebava ku zichurch ne masigede ate nga bagenda ne basuulayo omukyalo olina okuba nti mwegereza olina okuba nti weebereramu mpolampola nofuna substitute kubanga entime asobola okuba nti akudampingawo bingi ebibikolebwa gye tutabira so olwekyo olina okubeera nti oli mwegendereza kukola protection kisoboka kitasobose kite mukama ajja kuwa omuntu oyo asingayo obulungi bapita ntambiki msorich boya Maxud Junior webale kuba nti otambula naffe webale kuba nti otwagala webale kuba nti osubscribing webale kuba nti baby obeera naffe until next time ntumideko kyali wange amanyikidwa nga Uncle Can David ntumideko blood wange King of the East Pius Mayanja Palaso nawe nkutumideko ne blood wange amanyikidwa nga Salah Sultan nkutumideko Bruce Anderson MC Morgan yes nkutumideko nekyali wange Wycliffe Jiboji yes nkutumideko blood wange munachago nawe nkutumideko yes blood wange mwe namba tumideko until next time yes keep safe mbagala nnyo